abaleka mu bbanga. Bano batuuze ku kyalo ka Buteere mu ggombolola y'Eggaliraaya mu disitulikiti ey'e Kayunga. Helen Kembabazi agamba nti bba Moses Kyapa bwe yava mu 2007 ne bamuziika teyamanya nti abafamiri baali bamuteseza kwerondamu omu ku booluganda amweddize. Oluvannyuma bwamanjulira omukuza nga ye David Kakooko omu ku bato b'omugenzi era omukuza we yatandikira okumwogeriza amukkiriza atwalire eddala obuvunaanyizibwa bwe n'obw'omu kisenge. Ab'ekika be baasituka ne bagamba omukazi talina kufulumya maale n'okugifulumya ebweru, tulina okuteekawo ye mukuzi. Bamusembeza binyina ab'ekika. Agamba nti kino yakikkiriza nga tamanye ono gwasembeze yali anoonya kumunyaga. Ebintu byange byonna n'atandika okubitunda. Nze nafunako n'ebbaluwa ng'ali kunkuba tulwanira bintu bya mugenzi. Bw'amugamba nti tezirwa nga balwana. Mukadde nange agenda oliko sengawo naye okole ki ontuuseeko enkongezo. Naye nga nenda asenga n'agamba nange taata we yakola ki? Yalema. Ye Kakooko agamba nti ekyobukuza bakimupatika bupaatese ng'ekigendererwa kyali kyakuwasa Namwandu Kembabazi. Basirina bisaanizo gwe najjayo ebbaluwa enkakasa nti nze ndi mukuza nga nenda leeto administrator general nga ninawe na signing bansire. Kakooko agamba nti ebintu byavunaana nti byali byamugenze si ebituufu kubanga ebbanga eryo n'okuva mukulu we yafiire okutuuka batuukidde aliko byekoledde nayongera ku ebyo omugenzi byaleka. Ne baddamu n'abagamba nti tulina okugabana ettaka byapa tulina abivunaanyizibwako tugenda tubisazeemu byonna bijja kusazibwamu era tulabike nno ebiri ebyaliwo bibeerawo tunayeto of administration ey'amanya g'omukazi omukazi addukanye ebintu bya bba then wetunaamaliriza then tugende tukyuse amannya ga Kyapa tuzze mu ga Kereni Kembabazi. Kembabazi ategeezezza nti ebimu ku Kakooko bye yabba kuliko ettaka lya eka 19 eribadde lisigadde omukuza Kakooko yalisazeemu n'asiba sengenge n'amuwako eka 8 zokka. Ye ng'omugenzi ettaka lye ziri 100 famire yongayo erinayo eka 6. Kati ate ekireese obuzibu ennyo n'awantu wampadde tayagala mpakozesa yajja ebigombe byonna ebyenyana emiti n'agipangulula eddaamu yange agiremeddeko ate nga n'ebintu ebyo bye twagabana nze saabikkiriza kubanga n'ettaka lya bba wange teyalimpa lyonna n'ebye nasalawo nga nzikiriza yabinyima. Ketubanja ebintu naye bwe twasitula emyaka egyo okuwera 18 ate ng'ebintu abyonoonye nnyo nga tewakyali nti. Kafeera alagidde Kakooko akomewo ebintu by'omugenzi byonna bye yatunda ate bo bye yazaala munnamu nti bateekeddwa kupalirwa ku bya mukulu w'ekyapa bye yaleka. Ne wezza mukazi w'omugenzi n'ekigendererwa eky'okumubba obwongo otwale ebintu by'omugenzi mu lukujjukujju obyezze watwala mukazi n'abaana be wazaala mu mukazi oyo mbeetaaza ekibanja oba ebintu byabwe nga gwe wabikoze muntu yozo so sikuddira bintu bya mugenzi ono ate okujje ozime ennyumba eno ogambe muno y'abaana bali no ebyo byokoze muntu yozo bye bibyo. Kafeera agamba nti agenda kugula omusango okutobonkanya ebintu by'omugenzi Kakooko. Kale Kayunga nga tuvuddeyo poliisi etaddewo amateeka amakakali agayina okugobererwa mu bifo 1203 ebyaweereddwa olukusa okutulisa ebiriroliro nga tuyingira omwaka 2023. Bino bifulumiziddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire oluwadde Naggulo. Poliisi efulumizza amateeka amakakali ku bifo 1203 okwetooloola eggwanga ebikiriziddwa okutulisa ebiriroliro nga tumaleko omwaka gwa 2022 n'okuyingira ogwa 2023. Bino omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga byogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuzza ku kyalo kya poliisi e Naggulo mu Kampala. Nga mu bifo bino mulimu amasinzizo, mulimu hoteeri ez'enjawulo, mulimu gardens ez'enjawulo awagenda okutulisibwa ebiriroliro bino byekebejjebwa bulungi nnyo. Bwe balaba nti okutulisa kw'ebiriroliro bino kugenda kugootaana embeera y'obudde n'ebiralalala baddembe okukiyimiriza. Alabudde nti ebiriroliro tebalina kubetulisiza kumpi n'awali emmotoka saako omuliro nga balina okufuna ebyo ebigenda mu bbanga. Si kutulisa biriroliro biseeyeeyo oba ebifloatinga nekiseeyo okuva wano mpaka mu muli. Abantu abali mu mayumba agali okumpi
207 be bakoseddwa ate 5 ne bafiirawo. Kizuulibwa nti ab'ebigere be basinze okufa mu biseera bino eby'ennaku enkulu, ne kuddako abavuzi ba ppiki, ne kuddako abasaabaze ku ppiki, ne kuddako abasaabaze mu takisi n'emmotoka endala. Okusinziira ku Nampiima, obubenje buno bwavudde kuvugisa kimama, okuvuga endima, okutagalira mu kkubo, okwesa amasimu n'okusala oluguudo bubi. Ate abamu babadde batamidde nga bakozesa enguudo. Abalala babadde batambula ku bigere naye nga batambula tebalina buvunaanyizibwa ku nguudo. Ate abalala babadde bavuga naye nga tebafuddeeyo ku balala bakozesa kkubo. Mu kampani emiriraano mubaddemu obubenje 13. Mu ekyo poliisi yakutte abamenya amateeka g'oku nguudo 3519. Nampiima asabye abantu okubeera beegendereza abakozesa enguudo. Buli omu awe munne ekitiibwa mu nnaku zino enkulu, ate tusaba abantu bonna beena obugumiikiriza ku luguudo. Abantu abatambuza ebigere ku kkubo, tubasaba nti bw'oba onaatambula olw'eggulo, weewala okwambala engoye enzikivu. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino. Kale ate waliwo abantu abagenze maka ga Ssabaminisita Nabbanja nga beemulugunya ku Mugagga yakungudde Kasooli waabwe ng'akyali muto. Ekisinga okuluma abantu bano kwe kuba nti Omugagga ono akuumibwa mmundu. Abatuuze abasuba mu nsambu batambuza bigere okuva mu luka gw'ekirwanyi Madudu Mubeni ne bagenda maka ga Ssabaminisita Nabbanja Kakumiro nga baagala abatasi ku Mugagga Nabbi alumya emisiri gya Kasooli waabwe n'amukungula ng'akyali muto. Nga bwe tubamanyi babaleeta kiro bali awo era nakati tubalise mu Kasooli waffe nga banuuza nga bwe basaawa. Tetuyina we tuli mpangisa bupangisa ennyumba kali n'ebirime byonna bitute. Abatuuze buli Nabbanja nga nava bwe yeeyambisa poliisi n'emmundu z'eggwanga okungula ebintu byabwe. Abaserikale abanga baafa ndina obuwa bwe baali balese nga bambulidde bona yawanzijako ninsigalirawo ng'obwondaba mbunga buwunzi. Bagambye nti nava yabasibako ebisangosango n'abasibisa amakomero okumala emyaka 4 nga ndi mu kkomera ndi mu kubonaabonereyo ku musango gw'essaza ku ttaka naava kwatulugunyiza ku bibanja byaffe. Twava mu kkomera ne twewola looni mu bbanka kati bbanka zitubanja obuvunaanyizibwa bungi emyaka ena gye twamala nga tetulina buyambi bwonna katumaze okukola ate n'abaze kungula Kasooli waffe. Bagamba nti RDC balagira baddeyo balima emmere kati kyokka nanyini ttaka aleese abakozi ne basaba Kasooli waabwe abakuumibwa mmondo. Twalima nga tewali buzibu bwonna ne tusimba Kasooli waakulidde atandise okwengera n'ava yaze n'abasirikale 4 n'emmundu 4 batandise okusaawa Kasooli w'abantu nga bwe banuuza. Era tuli mu kubonaabona okw'amaanyi akayumba the police officers from Nava. How can you take police officers to an individual, somebody who was arrested, taken to court, taken in prison for disturbing the peace of others? Nabbanja mu kwogerako n'abatuuze bategeezezza nti ebyeraliikirira ekya poliisi yamazidde okukikolako n'abasaba okusigala nga bakkakkamu era bakuuma emirembe. Nammwe mubeere n'emirembe, omukazi mumwesonyiwe abeere ewuwe naye tadda wammwe. Ssentebe w'Olwessi Yokutano Michael Ntambi agenze ekirwanyi ku ttaka wabula kimubuuseeko okusanga abakozi ba Nava bali mu Kasooli omuto bamunuula n'ava tayagala kuliza ssentebe Ntambi. Implement minister kye yawa. And I had that Munava ayagala Kasooli tumanyi ebijemiti nze njagala sipesi yange yenzingira yange gyebalunze mulima mu Kasooli kumpaka kweno season. Ku kya poliisi Nava agambye nti ate abatuuze okumutta kuba bamugamba dda nga bwe baagala omutwe gwe nga guli ku lusaniya. Buli simu gye nfuna egamba omutwe gwange bagwagala ku lusaniya. Musa Kabogoza yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale nebukedde wenkya ku Lwokuna yafulumye edda ayina amawulire mangi ng'akulembedde nago drone etutte mukaaga. Smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals and quick basinga tukuleetedde Dr. Emma Naluyima ne Julius Bigabwa olabe bwe bakyuusizza ebyokulima n'okulunda. Bano be bamu ku bawanguzi b'empaka eziteekebwa Vision Group, ekitebe kya Budach, KLM Airlines ne Cowdice. Abawanguzi abalala mu mpaka z'omulimi asinga mu baasinga mu 2022 abalangirirwa nga 2 omwezi guno kuliko Dr. Emma Naluyima alimira bwerenga mu kibuga eky'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso
mu mwaka gwa 2014 yalina embizi 30, emmamba omutwalo gumu, ekitundu kya eka ey'amatooke n'enva endiirwa ng'ennimiro eyo yagitandika mu 2006 ng'agamba nti ekyamufuula omuwanguzi kwe kuba nti yali akozesa ekifo ekifunda ng'afunamu nnyo okusinga abalina ettaka eddene. Our cash cow is pigs. We make about $60,000 a year from the pigs. Agamba nti ensimbi ze Wangula mulimi asinga yasiba olukomera ku faamu ye n'okwongera omutindo kuusa obuva mu bimera. Dr. Nolima amanyiddwa nga Mama Pigi agamba nti ibala by'okugenda Budaaki mu 2015 yatandikawo essomero lya MST Junior School nga linesira baliteeka mu kusomesa abaana ebyobulimi ng'oggyeko ebisomesa ebigoberera mu masomero. So omulimu gwange gwa kusomesa abantu eyo nti lima bulungi, lunda bulungi, osobola okutunda ebintu bino nga bya mutindo. Essomero lye liri mu maaso ga faamu ye ng'alina ettabi eryokubiri Hoima ng'agamba nti bwe yali e Budaaki yasinkana abayizi abaali basiddwa mu faamu ez'enjawulo nga basomesa abantu ebyobulimi. Bwe yadda kuno yakubulirako omwami we Washington Mugerwa ekyenjawulo kye yalaba. Olwo ne batandikayo essomero lino nga lituuka ku ky'omusanvu nga beesigama ku math giyita okubala, science ne technology. So with the piggery, we use the pig champ. With cattle, we use the dairy co. So these are apps that we use for making sure that we have records. Agamba nti ng'oggyeko okusoma okwa bulijjo basomesa abaana obukodyo mu by'obulimi n'obulunzi obw'enjawulo ate nga babagulirako n'akawunti mu banka okuterekerako ssente mu ebyo bye batunda. Agamba nti beesigama nnyo mu kukwata obudde omulamwa ku ssente n'empisa ey'okutereka. Kwe kukola essomero MST Junior School. MST kigwayo kityani nti math, science and technology. Mu kiseera kino alina lufula y'embizzi n'ekifo mwayongerera omutindo ku mbizzi. Alina ente 10, alunda ebyennyanja, alunda enkoko, okwaluza envunyu n'ebirala. Omulala eyawangula ye Julius Bigabwa ng'ono yatandikawo faamu eyongera omutindo ku byakola omuli okusitula ebyobulambuzi. Faamu eno esangibwa ku kyalo Kanyambeho mu Kiko Town Council e Kabarole. Eri wansi wa Julius Bigabwa ne Gladys Natugonza Mirembe nga ze kilomita 7 ku luguudo oluva Fort Portal okudde Kamwenge. So my name is Bigabwa and she's Gladys. So it's where we came up with the name Big Lad. Then we added Agritourism Farm Limited. Bigabwa yakwata ekifo ekyokubiri mu mpaka z'omulimi asinga 2017 nga yalambula Budaaki mu 2018. Mu kudda yafuna abakugu wansi wa PUM Netherlands eyamuwa amagezi ku ngeri gy'asobola okwenyigira mu bulimi ng'ate bw'afuna abalambuzi. Omukugu nga maliriza okubalungamya bakyuusa faamu yaabwe nga baazimba ebiyumba by'ente eby'omulembe nga wano ebimuli bisikiriza ebinyonyi, ebiwojjolo n'ekifo we basimba emotoka. When I came back, the first thing was to organize my farm. I said this one must be agritourism. Agamba nti okuva lwe bakyusa endabika ya faamu yaabwe bafuna abagenyi okuva kuno n'ebweru wa ggwanga ng'abayizi be basooka okufuna kwaliko abaava mu Roanoke College mu America abajja kuno okuyiga okusimba ebibira. Mu kusaawa ekifo kino yassaamu buli kyetaagisa ekiyamba abalimi mu kuyiga omuli kompyuta n'ebirala ebikasuka ebifaananyi. Ekifo kino kirina ekisulo ky'abagenyi nga yassaawo internet ne CCTV kamera okulambika ebigenda mu maaso. Agamba nti ezimu ku nsimbi yazifuna okuva mu Ham Blanket Foundation ya Budaaki ng'agamba nti baatandika n'abagenyi 200 naye kati bafuna abagenyi 1,000 mu mwezi gumu. For example, I got students from Berlin, Vienna, USA. We have skilled so many youth. Now they are doing what we have been doing here. Ku faamu eno alimirako ebibala, alundirako ente, ebyennyanja, amatooke n'ebirala. Wow. Ate olupapula lwabukedde lusaba okuludde kalenda eya 2023 eriko byanabiwala n'amannya g'emyezi gino mu lulimi Oluganda. Kalenda eno eri ku siringi 50 zokka. Olupapula lwabukedde lubaleetedde kalenda ey'omwaka gwa 2023 ng'eriko amannya mu Luganda ne mu Lungereza. Gamba nti kalenda eno bagikoze ng'eri ku mutindo. Emiwendo gye tutadde ku kalenda zino miwendo mirungi 15 zokka ojja kuba ofuna y'abaana 12 mugende mu maaso n'okusoma olupapula lwabukedde tweyama nti omwaka guno 2023 tugenda tukubeera n'enkuba mpya na nkuba ya njawulo. Ne Saamu Kasirye omu ku bakuŋŋaanya amawulire mu lupapula lwabukedde agamba nti buli mwezi kuliko obubaka obw'enjawulo era nga kalenda eyo ekyenjawulo
nti kuliko abawala ab'enjawulo nga bakuwa obubaka obw'enjawulo ku buli mwezi mu kalenda za Bukedde ezo ezifulumye era gye ziri kati ku katale. Kalenda etundibwa buli batunda olupapula lw'amawulire olwa Bukedde ku nnusu 50. Ziyinza okuba supermarket n'ebifo ebirala byonna oba ba agenti baffe bakutuuseeko kalenda ezo oba ogule 50 zokka weegulira kalenda eyo n'obeera ne kalenda egenda okuyamba okumalako omwaka. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV. Nabino Agataliikonfuufu. Tuyina ebikozesebwa ebyo